Bishop nkwegayiridde nga nkusaba bambi taata onsonyiwe onsasire abayimbi ba gospel mwenna beewandisa mu UPRS bw'oba osigalayo ku lulwo naye nkwegayiridde eryo si ly'ekkubo etuufu neenenya mu maaso g'abasumba mwenna kye nakola kyali kikyamu era nkyejjusa olwaleero nali mmanyi nti UPRS egenda yamba abayimbi ba gospel bwe bakola ennyimba zaabwe bwe babawayo akasente dayana emitwalo 3 ezitasobola yadde teeka mafuta mu Range Rover ye ezitasobola yadde kola obwo buviiri bwe buhumani bwakola obwo busimanyi ear to ear neebuuza olwo omuyimbi wa gospel agenda funamu atya oba okitegeera so mbeegayiridde munsonyiwe munsaasire okuva olwaleero nze UPRS nagivuddemu era sigiriimu siina lutalo nabo bali baddembe genda maaso n'okukola bye bakola naye nze nga President Lanek siriiyo era ngivuddemu mu butongole. Ekyokubiri mbadde siriiwo Honorable Nabanja Prime Minister munange Federation nejja era nakwata Pastor Wilson Bugembe nakwata ne Levikson n'abagamba mugira mukuuma entebe ya president mugira mugisitwarminga naye kyasinze okummalamu amaanyi nti bwe nakomyewo mazewo kumpi wiiki namba mu Uganda naye sifuna yadde ku ssimu yadde ka message akangamba nti sebo jangu ode mu kifo kyo oba kitegeera Pastor Wilson Bugembe tata musumba omulungi Levikson omuyimbi omulungi mbegayiridde muve mu ntebe yange mbawadde ennaku 3 days 1 2 3 muve mu ntebe yange mukimanyi nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda ekibabeeza mu ntebe yange mu federation ki mbegayiridde Pastor Wilson Bugembe twali mu lockdown yali nali mukyalidde nga agenda kumpa sente za bayimbi mu abali babonabona nga tebalina kyakulya Pastor Wilson Bugembe n'aŋŋamba Lanek nze mukama tampitirangako bayimbi era bw'aba yakuyita weewaawo naye nze muggulu tagenda bambuuza ono bye yayogera oba kitegeera kati olwaleero ekimutuuza mu ntebe okufuga abayimbi ba gospel kiki Pastor Wilson Bugembe nkwegayiridde taata vaayo va mu ntebe yange oba okitegeera Levikson okuva we yatuula mu ntebe eyo tetulaba kigenda mu maaso so mbeegayiridde kenzo nkwegayiridde bano abasajja bajje mu ntebe oba baagala bajje baweereze nange nga nze mbakulembedde awo waggulu nga bali wansi wange tukwataganire wamu tukolaganire wamu oba okitegeera mbeegayiridde mbawadde ennaku 3 1 2 3 muve mu ntebe eya federation nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda nze mbakulembera mu UMA ne mu federation nze nina okubeerayo bibuuza nkunyonyodde nti saaliwo era mbakubaawo definitely nze nandibadde mu ntebe naye abasajja baŋŋamba katugira tukuumirako oba okitegeera naye entebe erabika ebawoomedde nnyo oba nsonga ya sente simanyi mbegayidde bave mu ntebe okuva we baatuula mu ntebe eyo tulina WhatsApp groups zaffe z'abayimbi tebalina kye ba updatinga ku kigenda maaso mu federation tetulina kye tuwulira oba okitegeera federation mbegayiridde Levikson ne Bugembe bave mu ntebe yange nze nina okubeerawo waggulu kenzo president wa federation sebo taata abasajja bajjeeyo nze nina okubeerayo era ku bintu ebyamaanyi toleta bintuntu federation ya gospel wali ogirabyeko erina kyekola eyo terina mugaso omuntu yandiyagadde okumanya ezo zoyogera sente ziri mu doolo oba ziri mu Ugandan shillings sente ziriwa zoyogerako jogambye emitwalo 3 no emitwalo 3 emitwalo 3 njogera ku sente za Uganda bannange UPRS tulimbye nnyo okero otya omuyimbi Spice Diana music we azanya mabala azanya mu mamotoka azanya ku media houses ezenjawulo tosobola kuŋŋamba nti mu myaka 5 mitwalo aga olwo industry beeraga wa mazima industry beeraga wa
omuyimbi akedde ku makya atandise okuyimba nga Allen Skin ye olwo aba alina ssuubi ki bw'aba Spice Diana mu myaka 5 afunye emitwalo 3 olwo Allen Skin musajja wattu. Okay, kigambo copyright okitegeera otya? Ebya copyright sigena byogerako olunaku lwaleero. Olwaleero njogera ku kintu kimu, UPRS nze njivuddemu. Era abayimbi ba gospel mwenna buli asigalayo ku lulwe. Nze abatwalayo era mbegayiridde katuveeyo. Today no nga Bishop David Kiganda bwe yatugamba tuweereze Mukama yanaatuwa empeera. Tulina omuyimbi juzi Don Zabu yategeka ekivulu ewa Pastor Bugembe ne bamusigamu emmotoka. Singa amaaso ge yagateeka ku UPRS, singa amaaso ge yagateeka ku ssente, yandibadde afuna emmotoka Jaguar eyamuweebwa taata wa Lanek omuyimbi wa gospel. Yandibadde tabifuna. Oba okitegeera? So ffe ng'abayimbi ba gospel tuzeeyo ku mulamwa guli ogw'okuweereza Mukama. Ebya ssente kati tetukyayagala, Mukama yajja tuwa empeera. Bameka abakutuukire bagamba nti nno bakkanya naawe okudda okuweereza Mukama bakitagira bya ssente nga abayimbi ba gospel. Nkunyonyodde nti nze president w'abayimbi ba gospel. Abayimbi ba gospel abasinga bonna banzikirizaamu because olaba sibaddewo mwezi mulamba ne kumpi ne weeks 2 gospel abadde nga agudde. Nze gospel music nkiddamu President Lanek nze gospel music. Olwaleero abayimbi bonna be nawabya banji because banji abanzikirizamu all over the country. Sogera ku bayimbi be Makindye, sogera ku bayimbi be Kampala, sogera ku bayimbi be Nansana, njogera ku ggwanga Damba. Oba okitegeera Mbale, Hoima, Soroti, Gulu bonna banzikirizamu. N'abanyonyodde ekintu kimu kye nakola kyali kikyamu. Era nze gwe mulaba nabaddeyo wa Bishop David Kiganda ne mpamba ekituuti ne nfukamira ku mavivi gange ne mugamba muzeeyi taata sonyiwa. Era yampise hero nangamba ekikolwa ky'okoze ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. Era neebaza Mukama olw'ekyo.